Bulengera kuzomwezi 26 mwezi gwa January ekibiina ekiri mu buyinza kijaguza nga bwe gabeera amenunula era nga ku luno lwe lunaku lwe bawambirako lwebenulirako okuva mu buwambe era gavumenti nekwata enkasi okutuusa n'olunaku olwaleero n'ennaku z'omwezi nga 26 guno bagenda kujaguza emyaka 37 wabula abaazirwanako bwe tusobodde okwogerako nabo balaze nga batali mu bulamu bweyagaza. Abaazirwanako bawukanye ku lunaku lwa 26 January kwe bagenda okuweereza emyaka 37 bwe kya gavumenti ya NRM ejja mu buyinza. Abawaayo obulamu bwabwe okunyonyola eggwanga bwe batandika okunyumya ebyaliwo tebamala ng'olowooza byabaddewo ggulo. Bwabanga ku kkubo n'abantu bonna n'amaka gonna ge twali tumanyi nga gonna temukyali bantu nga gonna nsikonjerere kyaleetera okubeera nga ebyalo bizinama bidde emabega tewali kigenda mu maaso. Kandi okumanya abayeekera babatandikira ku mugenzi kazi we eyajja ewerukana nkanji nga baagala ifo erukana nkanji yali ku luguudo kwennyini ekyasoboka ne bajja ow'omwami ayitibwa Godfrey Afero yaleeta omusajja alongwa omugenzi essaawa 5 nakuba essasi wano ekyanyamba ngenda okutekinga kava byayita mu kituuko nerituuka nga likooyi wamugwewa liriwa. Ebyava mu kalulu ka 1998 ebyawa obuwanguzi ab'ekibiina kya Uganda People's Congress UPC tebyasanyusa Museveni ne banne n'abakulemberamu okulwanyisa gavumenti era mu January wa 1986 nga 25 bawamba wabula ne balangirira nga 26. Inya Alfred Muwonge ne banne bagamba bali bakoye efuga B mu ggwanga Uganda. Nze sina kinagenda kulwanirira oba nagenda kutaasa nze okwetaasa n'abalala. Nekyasinga okunnuma okugoba kitaffe ng'ali mu mpale ey'omunda yokka. Baagala ki? Baagala ssente. Era omusajja wa UPC yabeeranga essambwe yali mu koona olyoka olengera ettawuni y'essambwe ye yabaleetanga. Bali mu myaka mito naye baaguma era buli omu yalina omulimu gwe yaweebwa omwali abali batambuza eddagala ly'abajaasi. Nga baagala abavubuka oba abaana abato era nze ntumwangako nogende bomongeyo okukima eddagala nga ni mwana muto naye nga bwesanga abasirikale mutima gwe nalina kasizibu okunkakasa nti nina kyenina kuba eddagala eyo naliteekanga mu kiveera wansi ate waggulu nenteekayo engeri y'amenvu gwe muyinza okulowooza nti nze noonya kyakulya ne munnange bambi katabira. Enkeera obudde bwe bwakeera muzeeyi taata kintu n'atutuma tugende nga ndi mwana muto tutambule ne mukulu wange tugende ebulemeezi ennamirembe tubuulire taata nzaala nti nsereko omusota gwali gumulumira. Bagamba okuva nga 17 okutuuka nga 26 January baali batuuse mu kibuga Kampala era nga baleeta essanyu mu bannansi. Olutalo lwa 26 lwaggweera ku luguudo lw'Entebbe ng'abalwanyi ababiri Sali Musale abalwanyi ababiri Kasirye Gwanga n'abalala bonna kubanga baali bafende abaali batambuza ekintu. Lwali luzibu nnyo amagye bwe gaali gafaanana. Era mu kuwomba ajja nangamba James jja tugende bakuweyoke bakuwa ne mugamba Sitivo ngeri gye nawona essasi linda kwemala okuggwa kubanga Arua engulu ekikopo kikyakaaba bayinza okwagala okukola ki okutuzaayo. Bagamba nti embeera tebatambulidde bulungi wadde nga balwanirira ensi ebeemu emirembe. Ffe tuwagidde movement n'eno mu Mmengo mwendi muno tugiremeddeko okuva nga tukyalina kaaka tuyinza okugamba nti kiki kyetulaga tewali kyetuyinza kulaga nti kiki nekiyinza okusikiriza kati olunaku ng'olufu abamu lutuleetera nnaku tinga olwo kati abajja mu bbanga ttono essaawa zino ng'emmotoka gyavuga ate nze njegomba gigula mu ttaka. Musa waffe gwe twali tulina yatula n'atubuulirira n'atugamba bannange tubadde eri tusima binnya nga tweziikamu katugenda kusima binnya nga tuziika mu bitooke bimere tufune emmere abadde akwata enkumbi okusima ekinnya kati tema kikata. Basabye gavumenti essira okulisa ku nsonga z'ettaka ezikaabya bannansi ng'emikolo giri kakumiro gye bagenda okuwa abantu abasoba mu 8 ebyapa. Ng'olwaleero buli kintu kyonna kumpi ku buli kitebe ku buli kyalo nga waliwo ofiisi erungamya ebintu nga ttaka eryo nakula mpewo miliyoni zaali 11 nesasula kaasi
mu kutandika okugenda okuzimba bankwata ne baŋŋamba niyaguziza. Byasali Hakim ku Rasalt TV Omunyo.